trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Abagezaako okutabangula eggwanga nga mugamba nti Anita must resign. Designing endagewa. Yagamba talina gy'alaga era ebyo nga bikyagenda maaso. Yategeeza nti entebe eyo agirimu Katonda ye yagimuteekamu, kale nga tewali muntu yenna ayinza kugimugyamu. Katuwe. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Simanyi oba Katonda ye yagimugyemu awo nze naawe. Wabula webukeeredde nkya ya leero nga Anita Among amaze okubeera nga congratulatinga speaker omupya n'omumyuka Thomas Tayebwa abaweereza obubaka bwe ngenda okubeera nga nkuwa mwoyo mulungi oba mubi ogenda beera ng'obuwulira. Mu ngeri emu ebigambo byongedde okuba nga byonooneka okusinziira ku ripooti egenda mu maaso n'okuba nga esatulatinga eraga nti Among ono ogenda mu maka ge ne basangayo emitwalo 42,000 nti waliwo meeting eyatuuzibwa ey'ab'ebyokwerinda. Bwe bafuluma mu meeting waliwo b'ofiisa 2 abaakwata essimu ne bakubira Anita Among ne bamutegeeza nti tumaliriza meeting, bagenda kubeera nga basalako amaka go gonna. Ab'ebyokwerinda bagenda okutuuka mu maka ga Anita Among nga tewali yadde omunwe gw'ennusu. Kwe kusangayo emitwalo 42,000. Ab'ebyokwerinda ne bagamba kino kisoboka kitya. Kakati n'amawulire ge tufuna, abasirikale ba senior officer 2 bakwatiddwa. Tugenda beera nga tubikuwa. Mu ngeri emu Anita Among y'omu kitegeerekese nti engeri gy'abadde atambuzaamu ssente ze abadde azitambuliza ku accounts ez'enjawulo okuviira ddala ku bakkiriina aba paalamenti, bagaadi, security guard. Ngenda kuwa butya bwe batuwolese ensimbi ye ebadde etambula etya okulaba nga tetracingibwa, temanyibwa, era nga bwakuwa miliyoni 5 ojjayo mmeka ne naakulekerako. Tugenda beera nga nabyo tubiraba. Mu ngeri emu omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yaddiziddwa ku kifo ky'obumyuka. Ibrahim Ssemujjunganda agamba temusobola kunaaba mazzi ga bidiba abantu 2, omu naddugala omulala n'atukula. Golaba kijja. Tugenda beera nga tubitunuulira. Omubaka Odongoto ayambadde Tayebwa ebigambo si birungi era nayalumiriza Tayebwa okubeera omukyafu nga Anita Among. Lwaki ye bamutaliza? Tugenda kubeera nga nabyo tubikuwa osobole okubeera nga obitegeera. Mu ngeri emu muna NUP Deputy President Jole Jacqueline Katumushaba olunaku olwaleero bimuweddeko bw'atuuse ku kooti gy'abadde alina okugenda. Ekiki ekibaddeyo nabyo tugenda beera nga tubikuwa. Tugenda kutunulya ku musajja Thomas Tayebwa ne biography ya Jacob Oboth byonna tusobole okubeera nga tubitunuulira. Zikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bye mutya abazadde bannange. Ddala mwenna abazaaliddwa okutandikira ku 1985 paka kati. Kwa abavubuka abasinga kutandikira ku 85 okutuuka ku 2000 abasinga kati balina abaana. Naye mu butuufu bwe tuteerwanako nga ffe abazadde abaleero ne tubaako kye tukola. Mu butuufu tetulina abaana be tugenda kubeera nabo. Era pressure zigenda kututta. Tunuulira embeera abaana baakawummula. Ewiikeezi 2
baba bakawummula osasudde miliyoni 1.5 osasudde emitwalo 7 osasudde emitwalo 8 just imagine omukozi atandikibwako mu Uganda bana ababulijja abasomesa betula babawe emitwalo 3 n'abali mu bibuga babawe emitwalo 5 ku 8 naye omuzadde asasula emitwalo 8 kakadde omwana omule wiki 3 kati n'obanga osasulwa musaala omwezi guba gwaweddeyo omwezi oba wagufunye omusaala nga mukama we yakusasudde. Education system kije tulinene efaanana wet okubanga emalawo mu mazi bazadde ate nga providing no sense abaana abatalina na mugaso gwe basobola tuyamba. Omwana najje wakanga tasowadde tamanyi na ngeri gye batreatinga kitooke tamanyi na ngeri gye basalira kitooke tamanyi na ngeri gye balabirira mwanyi tamanyi na ngeri gye badraftinga mwanyi bannaye mukyuse abazadde twekalakase wekiba kyetaagisa butazi abaana mu masomero tubaleke bakyuse system kwa system eri mu kututta eri mu kutuprovidingira ababbi abatalina na kibamanyi ku nsi eri real eri practical. Obo kiraba Government weba tesobola kutuyamba fa abavubuka abazadde abaleero twekolemu omulimu tuve ku masomero ga leero education system tugibalekere tusomesa abaana baffe biri mu nsi. Omwana ebintu egiri practicals ezi ni mwanyi abantu tebamanyi nawe badraftinga mwanyi tebamanyi nawe basimba mwanyi tebamanyi nawe balabirira nkoko omwana omuleeta nga talabanga na ku kijanjalo we kisimbibwa bali mu mizigo mwe batuseerera. Olino omusanga ali kapoloti 5 ku 10 afu eka naye ataddeko essomero alina abaana 10 natandika basomesa capital city of Kampala of Uganda capital city of Nairobi simanyi chief examiner of UNEB kati nze we nasomera yali Bukenya babitubuuzanga ne tubiteekawo byanyamba kikati byatuyamba ki simanyi endowooza yo ku bigambo by'omwami oyo eyinza bbeera ki simanyi naye ekisooka nzikiriza tuweerere abaana naye ensonga y'omwami ono nkulu ayina point gy'akoze nti omuzadde abeera akola ng'asasulwa omusaala gwa mitwalo 3 omulala ng'asasulwa emitwalo 8 naye ng'essomero litwala 8 essomero eritwala 8 kitegeeza omwezi mulamba baba bagututte kati ate ebiddirira ebirala. Bannange mumanyi nti n'abaana bawummulidde wiikisi 2 kati amasomero gaagala ssente endala naye bw'otunuulira ebisomesebwa ng'omuvubuka oyo bikusobera. Omwana amala okusoma n'atuula awo nga wallahi talina kyamanyi ensonga y'omuvubuka oyo nze njagala abaana basome naye education system ekyukemu baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate mu kadde kano kennyini. Nzikiriza nkusaba vidiyo gimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu gwaffe. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya oba ebikusumbuwa. Ye Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa ku namba y'essimu esembe 711 munoonyeeko mukwano gwange. Mu ngeri emu nzikiriza nkutwale butereevu nnyo mu mboozi zaffe ze tulina olunaku olwaleero era nga tugenda tutandika ne munna NUP Jole Jacqueline Katumushaba agenze mu maaso n'okubeera ng'avaayo olunaku olwaleero. Katumushaba agamba nti tetulina gavumenti. We do not have new government. Tetulina gavumenti mpya. It is the same government yemu ebaddeko gye tulina. Era agamba nti beeyubudde bweyubuzi nga bw'olaba omusota bwe gweyubulako omubiri gwagwo oba sikini yaagwo.
naye ng'abantu be bamu, abatunyigiriza be bamu, abatukosezza be bamu, be bali mu buyinza. Teri byagamba mbu simanya olwo okulayira kwabaddewo mbu twafunye gavumenti mpya. Jole Jacqueline Katumushaba agamba wa just musota gweyubudde naye gwe gumu. Bino abyogedde agenze wali mu western, abadde mu western side zeeyo gy'abadde agenze ku musango gwe bamukwatyako ne bamugamba nti ya incitinga violence. So komutuweeko katono. We came here only to be told that the states have a retreat in Hotel Africana. That's what they say. So they just gave us other dates. They told me to come back on 14th of July 2026. So that was all. Do you think that I actually imagine that their intention is to make me get tired, is to waste my resources. But I'm here to assure them that I'm not going to tire until a new Uganda is here. Well, this is expected of the judiciary. We've already seen them working on orders from above. Everyone clearly knows that there was no violence that I incited. I was just handed over to them by the forces. So I think they are working on orders from above meant to destabilize me. But I want to assure you that I'm still firm and I still subscribe to NUP. And this is the price that I have to pay. We do not have a new government. The government has been there is like a snake that continues to shed off its skin. But we are still in the same operation. Okay, kale ye Kabale Chief Magistrate Court gy'abadde agenze okubeera nga bawulira omusango gwe, then asanze abakulu bali bagenze mu meeting zaabwe, omusango ne gwongezebwayo. Agamba tewali government, eno government just kitwale ng'omusota nti gweyubudde, but bano be bantu be bamu ababadde batunyigiriza, ababadde batukozesa buli kimu. Agamba nedda tewaliwo government mpya. Kale byebyo biva side zeeyo. Zikiriza tugende ewa former speaker omukyala Anita Among. Olwaleero ali wansi w'okunoonyerezebwako ku bigambibwa nti yenyigira mu buli bw'enguzi, mu buli bw'enguzi, kozesa obubi yafeesi n'ebirala. Anita Among kinajjukirwa nti olunaku olwajjo wabaddewo okulonda sipiika ne depute we, era nga kwakoleddwa. Depute omujja, sipiika omujja ye Jacob Maxson Oboth, ye sipiika omujjuvu oyo gw'olengera ku screen. Then ate omumyuka we ye Tayebwa. Tayebwa yabadde amyuka Anita Among mu paalamenti ey'e-11 era yakomyewo ng'omumyuka mu y'e-12. Wabula Anita Among teyalabiseeko ku mukolo guno. Mu byonna ebyagenze mu maaso twabikubulidde olunaku olwajjo. Era avuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga congratulatinga Oboth ne Thomas Tayebwa. I join my colleagues in congratulating Right Honorable Oboth and Right Honorable Thomas Tayebwa on their election as Speaker and Deputy Speaker of 12th Parliament. N'atwongererayo agamba nti talina kubuusabuusa mu bukulembeze bwabwe. Bajja ensonga eno gitambuliza ddala bulungi nnyo era ebyavuddemu abikkiriza. Ne bwe wandibiganye wandikoze eki? Morgan yandikoze eki? Ne bwe yandibadde tabikkiriza. So agamba nti okuweereza eggwanga ne interests ez'Abannayuganda. I sincerely wish you success in your service to
our country. Anita Among eyali ayina amaanyi amangi mukomawo nga n'ebigambo abyogera tabirumamu nti tewali ayina buyinza kunzija mu ntebe wano eyaginteekamu Katonda yajjo ginzijamu. Ndowooza Katonda we gwe yali ategeeza ye yagimuggyemu. Tuyinza okuba twali tulowooza agamba oli the Almighty naye ng'agamba ono ate nakyo kitegeerekeka kubanga yatugamba nti Mwami Museveni is the Father, General Muhoozi the Son and the Holy Spirit. Holy Spirit be bawagizi ba NRM. God is the Father, Son and the Holy Spirit, the Trinity. Kakati kitegeeza Katonda we yamugye mu buyinza. Si bwe kiri? Kale bwe tuvaayo nga tumaze okutegeera okongratulatingibwa kwa bano, then ebibuuzo bijja. Bwe kiba nga Anita Among ali ku musango gwa nguzi, then lwaki PLU yandisembye Tayebwa ajje ku bwa deputy? Era waliwo abalina ebibuuzo nga Ibrahim Ssemujju Nganda eyavuddeyo n'agamba nti tosobola kubeera nga muli bantu babiri munaabye mu mazzi ga bidiba, omu n'avaawo nga addugala omulala n'avaawo nga atukudde naye nga mwenna munaabye mu kidiba. Then bino ebigambo bisoose ne binvuga ne binzizaayo ku speech Tayebwa gye yakoze speech ng'efaanana etya nga praisinga General Muhoozi. Njagala osooka omutuwe. My other beloved family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. I'm equal to my... Amawanga bwegati bwe gafa. Oyo akuba ebirayiro kuweereza bannayuganda. Ne mukuba ebirayiro okuweereza bannayuganda, Constitution yennyini gy'atunuddemu eyawula ow'amagye ku by'obufuzi by'eggwanga, naye ali mu kugirayiriramu agamba agenda gikuuma era agenda gitambulirako, already agimenyerwa alayidde. Atendereza General Muhoozi, ali mu kutendereza kibiina kya PLU ekitali na kibiina kya byabufuzi, atendereza atali munnabyabufuzi. Then wano we baviiriddeyo waliwo akafaananyi ke bafulumizaawo, akafaananyi nga kooleka Mwami Museveni ali mu buliri era buterevu nnyo ne yero buli kimu, nga waliwo alingiza ye Nobert Mao. Bw'otunuulira Nobert Mao bakuteereddewo ne bagamba when dictator said he wants his sleeping MPs in parliament, you thought it was a joke. If NRM doesn't if NRM doesn't endorse you, forget about votes. Kino kinnyonnyola ki? Nti Mwami Museveni bwe yali ayogera kuba MP abeebase nti ba mugaso, yali talimba. Kasita bazuukuka nga balina okwogera Yesu, balina ogiteeka ne bagiteekawo. Era n'akwongera n'agamba nti mwalowooza nti yali asaaga. Naye NRM singa tekwendoosinga, n'akalulu keerabire. Bw'etakwendoosinga n'akalulu keerabire. Kino agaanye kukijjayo bulungi nti famire singa tekwendoosinga, n'akalulu keerabire. N'akalulu kakole ki? Kakwate okeerabire tekaliiwo. Kubanga gwe raba ono yandibadde ali ne mukama we nga babatadde ebbali bali mu kubeera nga babanoonyerezaako, naye ali mu bijolobero simply because akkiriza ne General MK, General Muhoozi Kainerugaba. Wano Ibrahim Ssemujju Nganda we yeebuuliza ebibuuzo. Nja kusaba otuwe Ssemujju Nganda. Tayebwa y'omu ku batembeeta mutabani wa Museveni
bw'aba afunye ekifu abeera akiweereddwa abantu abatuufu. Kati Anita Among ye balina kumukuba kuggwawo kubanga yabadde atuuse ng'azimbyawo obwa n'abakyala obumulowoozesa nina obwa sipiika asobola kubusigalako nga ye yakyekoleddeko tekikyali bali kukinkolerako nze nkyekolerako kati tayi wamulayo musajja wattu ye abimanyi naga kati bannange nze sirina buzibu omukama wange gwe nninze ne bamugamba nti tayibwa oli mwana muwulize gwe tukuwadde bwotyo bw'oteekwa okuweereza Museveni. Sekandi eyo gw'olaba yali ng'ekitereke w'okiwummuza ku makye kawungeezi otakijjawo okisula n'asobola okubeera sipiika emyaka gye 10 ne deputy n'awummula mirembe ng'era tibamweraliikirira bwe bamuwa. Era nze nyingira paalamenti ey'omwenda sekandi yagirimu ne mpanika omukono ndeeta erinnya nanga lwaki aweta erinnya lyange lwakundeetera buzibu. Bali be balina okujja bakuteekeyo bwe batuuka okujjayo ne bakujjayo. Naye nti gwe naawe ozimbyewo awo wanaabakyala kati olaba otandise ku lulwo osobola okubyekolerako osinkana abako osinkana ono. Kizibu ogamba nti abantu banaabye mazzi agaddugala bombi omu yatukula omu addugala nga bonna banaabye mazzi ga kidiba gaddugala. Ekyo oyinza kukisalawo nga byombi mazzi banoonyerezaako. Naye bw'oga nti onoonyereza ku omulala ye atukula naye nga yanaabye mu kidiba kubeera kupalapalanya. Kakati kyenabaawo saawa zino toyinza gaa nti onoonyereza paalamenti oginoonyerezaako bitundu olina ginoonyereza yonna. Bw'onoonyerezaako ebitundu oba olina gwe wazze okunoonyerezaako nga muntu oba tozze kunoonyereza ku kiri mu paalamenti. Ye Ibrahim Ssemujju Nganda ebigambo bye simanyi ndowoozayo oyinza bbeera nga gwe birowoozaako otya wabula n'omubaka eyaliko omubaka Odongo Oto naye tiyabadde na bigambo biwoomu eritayebwa. Nja kusaba otuwe ku Odongo Oto. You have abused public funds. You should have been under house arrest with Anita, but because you are from the chosen tribes, you are out large there. You are a cheat. You forgive me. I serve the living God. I don't serve human being. I serve God. I speak for justice. Let me remind you so that Ugandans can also forgive you. In May 2024, you picked a helicopter hired by Parliament of Uganda. You went to Western Uganda. You called for the military helicopter. They said it is 7 p.m. They cannot fly. That helicopter is late. But to show power, because you are with 3 girls with big nyash, you called for a second helicopter. That helicopter crashed because of bad visibility, and you could not listen to the pilot's advice. You caused Uganda government 3.6 billion shillings because of having a high libido and showing political prowess. This is on record. And the taxpayers are suffering. There are no medicines in Koboko Health Center, no medicine in Kashari Health Center. People are struggling to pay school fees. And you steal public funds with impunity. And then you come and say you have forgiven me, who has not stolen. We serve the living God. Uganda is here. We are watching. You better be friends with Ugandans, because this regime will definitely end. And you are a young man, and we shall look for you. Those houses you have built in a normal government where some of us are presidents will be nationalized and given to the poor people. So I wish you well in these 5 years as a deputy speaker. Stealing has now been made a very risky business. You have stolen yours, you have kept in the pocket. We wish you well. But the God who made this world, the God of justice, the God of our ancestors, will pay you for playing with taxpayers' money. When teachers are earning 600,000, they will pay you in a currency deserve. I wish you well. I don't know whether I've forgiven you, but I wish you well. Olunaku olw'okwoseggulo wabaddewo olutuula lwa NRM ku kasi yaabwe Seeke we yaggiddemu amannya aga abo jjukira ababadde beesimbyewo babadde bangi nga baagala obwa sipiika. Kati NRM yatudde n'ejjamu abamu ne baleka Oboth ne Tayebwa bajje. Tayebwa bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire yategeezezza nti waliwo bakoliigi be ababadde bamwogerera amafuukuule naga nenze mbasonyiye. I have forgiven them. Kakati omukulu
kamunyiziza naga ssebo ng'okozesa obuyinza n'okwonona ensimbi y'omusolo wakwata ennyonyi helikopita n'ekutwala agamba eruddawa n'otakoma n'etuuka nayo n'ekurashinga ng'olina ebikyala ebya nnyashi eby'obubina era mu kulaga obuyinza n'otumya endala n'ejja ekuggyeyo. Ntalo zaabwe ezo tetuzimanyi, tetujja ziyingirira, naye ebintu bwe bityo. Before nga tetunnaba kweyongerayo ndowooza tufuneko ku biography ya Thomas Tayebwa katono nnyo. Yaani atuusa atya okubeera awo? Of course omaze okitegeera nti wano waliwo okusavinga Trinity, waliwo okusavinga Katonda Taata, Katonda Mwana. Ako komaze okukategeera, sooka omutwe. Nga Palamenti ye-11 etandika emirimu gyayo mu mwaka 2021, Thomas Tayebwa omubaka wa Ruhinda North County y'omu ku beegwanyiza ebifo by'obukulembeze era banna NRM ne basiima nnyo obukugu n'obuwulize bwe eri ekibiina ki NRM ne bamufuula nampala w'ababaka ba Palamenti bonna aba NRM abaali bakalayira. Kyokka abakyajjatandika okukwaza emirimu gye mu mwaka 2022 eyali Sipiika wa Palamenti Jacob Oulanyah yassa ogw'enkomerero ekyatondawo omuwaatwa era okulonda Sipiika omujja ne kuggulwawo buto. Mu nkyukakyuka zino Tayebwa ekifo yeggwanyiza kya bumyuka bwa Sipiika ate yali mu kifo kino Anita Among ne yeesuumusa n'avuganya ku bwa Sipiika era ekifo n'akiwangula. Okujjuza ekifo ky'omumyuka wa Sipiika wa Palamenti kwali kwambiranye kwagenda okuggwa nga Thomas Tayebwa ameze munne Moses Biteke wa FDC eyali amwesimbyeko bw'ati n'akuba ebirayiro ennaku z'omwezi 25 March 2022 mu lutuulo olwategekwa ku kisaawe Kololo. Okuvuganya n'okuwangula kwa Tayebwa ku mutendera guno kwamwanjula eri obukulembeze bw'ekisajja kikulu, bannayuganda ne bongera okumukuumirako eriiso ko n'okugoberera obukulembeze bwe. Tayebwa ono gwenjogerako kati wa myaka 45 anti yazaalibwa mu mwaka 1998 mu maka ga Bangira na Daudi ne Betty Komuhangi ab'oku kyalo Bitereko mu disitulikiti y'e Mitoma. Emisomo gye yagitandika mu ngeri ya kisaazi ku Kigalama Primary School gye yava okweyongerayo ku Kigalama Senior Secondary School ne Ruyonza Senior Secondary School gye yamalirako emisomo gye ku mutendera ogwa siniya. Tayebwa okusoma kwe wandigamba nti yakukwasiza ddala maanyi anti mu mwaka 2025 yatikkira digiri esooka mu social science Makerere. Oluvannyuma n'anawuza eby'amateeka gye yafunira digiri mu mateeka mu mwaka 2012. Ebyobufuzi yabitandikira mu kibiina ki FDC era n'abeera musaale nnyo mu kuyayanira enkyukakyuka olwo ng'ekibiina ki NRM kimuwonyera ziizi era ng'ateetera nnyo ne Anita Among naye yali akitiza ne FDC. Ababiri bano baali baakyawa nnyo omwami Museveni n'ebikolwa bye era nga si kyangu kyakubaza wadde mu kyama okwogera ku mwami ono. Kyokka nga bw'omanyi nti ne Nawolovu tafiira ku bbala limu, kyaddaaki balengera okumunyinya kw'ekitangala mu kibiina ki NRM bati ne bakyegattako. Oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'asiwuukidde mu FDC nga n'emyaka 35 Tayebwa yayingira ebyobufuzi ku muteerera gw'eggwanga lyonna. Mu mwaka 2015 yavuganya ku kifo ky'omubaka owa Ruhinda North mu Palamenti y'eggwanga ery'e10 era n'akiwangula olwo nga tiketi yakute ya NRM. Mu Palamenti eno yali memba ku bukiiko bubiri okuli aka National Economy ne Natural Resources Committee okumala emyaka 5 ey'ekisanja ekyo. Mu Palamenti y'akaseera ako Tayebwa teyalina nkizo yonna okukira ku babaka abalala. Amawulire empawo kye gaamwogerangako era yali amanyiddwa kusinga abantu b'e Ruhinda gy'akiikirira so si ggwanga lyonna. Ku kisanja ekyokubiri mu Palamenti ey'e11 yayagala okuvuganya ku ky'omumyuka wa Sipiika era n'empapula n'aziggyayo olwo ng'ayagala kuvuganya Anita Among, kyokka ku ssaawa esembayo yava mu lwokaano n'amuleka aseeyeye nga mpawo amuteganya. Obuwulize bwe bwamugulira ekifo mu mitima gy'abana NRM okakana ng'alondeddwa okusikira Ruth Nankabirwa nga nampala wa gavumenti. Nga kiwajji wayita omwaka gumu gwokka ng'akungako n'okukumaakuma banna NRM enjega yalumbagana Palamenti y'eggwanga eyali Sipiika Jacob Oulanyah bwe yafa n'abagulizibwako ku kifo ky'obumyuka bwa Sipiika era n'asitukiramu okakana ng'awangudde. Okuva olwo Tayebwa azze okubiriza Palamenti wamu ne munywanyi we Anita Among okumalako emyaka 4 egy'ekisanja kyabwe. Okwawukanako ne bweguzize guba nga Sipiika Among yakubiriza Palamenti, Tayebwa azze afuba nnyo okubeera omugattabantu era ng'awaayo akadde okuwuliriza ababaka ba Palamenti naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti ate n'abawa akadde akamala okunnyonnyola ensonga zaabwe. I really want to appreciate you, but I should just
just comment a little. Honorable, these are issues that we are going to be looking at strongly. Ajukirwa nnyo okangula ku ddoboozi ebitongole bya gavumenti nga waliwo ebisobye okugeza abavuganya gavumenti nga babanja ab'ebyokwerinda bannaabwe abazze bakwatibwako n'okubuzibwawo. Tayebwa ebbanga lyonna ensonga zino azaaziwa akadde era nasaba abakwatibwako ensonga okunnyonnyola lwaki bano tebateebwa. We should have a genuine explanation just beyond Kawempe because this is what I saw for the journalists. It looked really ugly. Tayebwa mu palamenti ey'e-11 azengalaga obwennyamivu buli lwalaba nga ababaka ba palamenti beremye okujja okukiika ko ne baminisita abatagala kulabikako mu palamenti n'okwanukula ebibuuzo ebiva eri ababaka. Kyokka newankubadde Tayebwa mu mbeera eno asomesa akati abagako okusuulibwa nga amyuka sipiika alina okusoomooza okukunnyonnyola abantu gye yali atudde nga palamenti ewaba ko n'okwakasa eggwanga nti ye talikuwaddeko eriva ku buli bw'enguzi. Newankubadde yagezaako nnyo okugatta eddoboozi ku bavuganya gavumenti nga babanja abantu baabwe abazze bawambibwa, yalima okuteeka baminisita abakwatibwako ku nninga bannyonnyole oba okuyimbula bannayuganda bafundira mu makomera. Entematema y'ensimbi eziddukanya palamenti etandikira mu Parliamentary Commission oba olukiiko oluddukanya palamenti naye kennyini kwatuula. Kale alina omulimu okunnyonnyola eggwanga engeri ensimbi z'omuwa omusolo gye zaadiibuddwangamu nga yetanyega oba nga tamanyi. Tayebwa tuyinza okumuteeka mu lubulwaba w'ejjere okugeza omwami ono yazimba ekereziya mu disitulikiti y'Emitooma eyo ku kigo kya St. Charles Lwanga ng'eteeberezebwa okuwementa ensimbi za Uganda kumpi obuwumbi nga 2. Abantu bangi bavaayo ne bamuteeka ku nninga annyonnyole gye yajja omutete guno. Kyokka mu kwewozaako yagamba nti yakwata mu nsawo eyiye ng'omuntu nayambibwako ne banne abalala banywanyi be ne bazimba ekereziya eno. Wandigamba nti mu bbanga lyonna lyamaze mu bifo byazaaweerezaamu Tayebwa yakwata nnyo enkola ey'okwewozaako nga kwogasi n'okwetonda singa alaba ng'ensonga ziranda okugeza ng'ennaku z'omwezi lumu August omwaka 2020 waliwo akatambi akaakwatibwa mu maka ga Tayebwa e Busaabalaawo nga kamulaga ng'alagira abasajja be okuwutula omukozi w'omumeme ey'akaseera ako Bukenya Bone eyalaze okumusalako amasannyalaze. Onagamba nti sitaafuwo kyokka bwe yakimanya nti kyalakoze si kya buntu yasisinkana Bukenya gwe yali asobezza era n'amwetondera nnyo olw'okumuyisa ng'ekyokuttale. Mu kaseera kano ng'eggwanga limutaddeko eriiso olw'okuddamu okulondebwa ng'amyuka sipiika wa palamenti ate nga gw'abadde aweereza naye ye yasuuliddwa ttale. Tayebwa yategeezezza bannamawulire nti kituufu bingi ebyasoba naye nga yeetaaga okuweebwa akakisa okubaako by'atereeza. We didn't put some break, you know. We went on a pedestal and we went beyond. So I really want to apologize to the nation over what went wrong. Kati omusajja ono gwe njogerako munnamateeka ate munnabyobufuzi ataliko kabuuza mu palamenti eno kyayolekedde kwe kulaga ekyamulemesa okuweereza obulungi mu palamenti ey'e-11 bannayuganda baba bakumusonyiwa nga kugase n'okumwesiga. Ye Thomas Tayebwa bw'atyo n'ebimukwatako. Naawe bibomala bitegeera ne tutandika okujja tubeeko bye tutunuulira ng'abantu. Waliwo ripooti eyafulumye era wakati mu kwetegereza ripooti eno ebintu buli lunaku byongera okubijja naddala okuwunyirira n'okubijjirira Anita Amongo. Njagala kuwa ku information eno. Bwenda tumanyi nti Anita Amongo bali mu munoonyerezaako era ng'ebintu ebiwerako biwambiddwa ab'ebyokwerinda omuli amamotoka ge n'amayumba ge okubeera nga gokyupayingiddwa ab'ebyokwerinda. Kakati ripooti ezijja ze zino. Okusinziira ku ripooti ze tufuna kiraga nti waliwo ba senior officers 2 abaakwatiddwa. Ba senior officers bano 2 baakwatiddwa. Okusinziira ku intelligence ey'eggwanga lino, Mwami Muhoozi, General Muhoozi yalagidde bano bakwatibweko. Era njagala emboozi eno gikuwa obulungi osobole okubeera ng'ogitegeera nti Anita Amongo wakati mugenda mu maaso n'okubeera nga bamunoonyerezaako omukyalo ono, baatandika okuteekateeka enteekateeka ey'okulaba nga bamugwako kiyiifuyiifu basobole okwaza amayumba ge n'okuzuula oba oli awo
by'oyinza okuyita ebizibiti. Wakati mu kukola enteekateeka eno ab'ebyokwerinda baatuuza meeting nga bba ab'ebyokwerinda bwe batuuza meeting ne boogera ku ride oba ku kulumba amaka ga Mongo. Okusinziira ku information gye tufuna nti waliwo b'ofiisa babiri baali mu meeting eno. Bwe babeera mu meeting eggwa nga bategedde ekiddako, bwe bafuluma bakubira Mongo akasimu bamugamba nti waategedde abasajja bateekateeka kujja kusalako maka, era buli ky'olina ekiri okumpimpi nga kiyinza okuzaala ebizibu mukitegule. Buli kye muyina nga kiri kumpimpi awo kiyinza okuleeta ebizibu mugire mukitegule. Kakati ab'ebyokwerinda bagenda okusimbula okugenda okukola save ku mayumba ga Anita Amongo ag'enjawulo. Mwana tu tewali kye baasanga. Mu kunoonya kuno kigambibwa nti wali kye baasanga. Ne batuuka okwebuuza ddala kino kisoboka kitya okubeera nga tetusanze kintu kyonna. Kumbe baali babaguliziddwako, abamu ku baali mu meeting ne babategeeza nti abasajja bajja. Era batugamba nti okusinziira ku bye baasanga mu maka ga Mongo e Nakasero, gye baasanga ensimbi za Uganda 4,012,000. Kyewuunyisa ab'ebyokwerinda ku mukyalo ono eyali asaasaanya ensimbi nga zisaasaanyiza mu billions okutuukayo nga mu nju kiraga mulimu 4,012,000. Kino kyewuunyisa nnyo ab'ebyokwerinda. Era batandika okwebuuza omukyalo ono ayinza atya okubeera nga mu nju zonna tetusobodde kusangayo yadde ekintu n'ekimu, ng'ogyeko essimu mobile phone 17 kw'ossa ne mobile phones 17 n'ebyapa by'amataka 30 ebyasangibwa ku desk, ne receipt eza banka ne flash disk. Ng'ogyeko ebyo tewali kirala kye baasanga. In fact baasanga ne uniform z'amagye uniform bazisangamu mu nju ya Anita Amongo. Kakati wano abasajja ne bagamba kisoboka kitya okubeera nga Amongo ono talina ssente, ziri luddawo abadde ng'agaba ensimbi ezisoba ne mu kawumbi mu billions. Kakati kigambibwa mbu General Muhoozi n'alagira okunoonyereza okukolebwe. Okunoonyereza kuno bwe kwakoleddwa ne bakizuula nga lwo basajja baabwe babiri abaabagulizaako Amongo ne bamugamba tegula ebintu, tegulawo ebintu omalemu omusubi, otherwise abasajja bajja kubeera nga bakusalako. Ekyawa omwagaanya Anita Amongo okutegula byonna yamanyi gye yabikweka okusinziira ku information gye tufuna. Era abasirikale bano ba senior officers bakwatiddwa. Kigambibwa nti Amongo abadde alina abasajja be mu poliisi n'ebitongole ebirala, ng'era be babadde bamuyambako oboolyawo okubaako information gy'afuna kuva eri bakama be. Bayinza okuzzaako kino, bayinza okuzzaako kino, kola bw'oti era kola bw'oti. Ne ku guno omulundi bwe batyo tugambe nti we bamutaasizza, naye ate ge tufuna galaga nti wano tewali kutaasibwa, baabakutte. Era mbadde nina information endala gye nfuna wano ku Anita Amongo nga batugamba oba nga bakulaga nti Amongo ono engeri gy'abadde atambuzaamu ensimbi ze gye njagala oboolyawo naawe ali eyo nsooke ngikuweeko. Engeri gy'abadde atambuzaamu ensimbi abakulu obutamanya
na kuzirondoola abadde azitambuza atya? Kati wuliriza, abadde azitambuza atya? Okusinziirira ku information eriwo, kigambibwa nti Anita Among wakati mu kutresinga ssente ze abakulu mu gavumenti, okutresinga n'okumanya wa gy'abadde azitambuza, abadde akola bw'ati. Mbu abadde yeyambisa bakiliina ku paalamenti ne ba security guard, era nga asobola okukitegeera nti ayina obukadde 5. Obukadde 5 bino nga buteeko ku akawunti z'abamu, either cleaner oba security guard n'abantu abalala ab'enjawulo, nga bw'aba ataddeko $5,000,000 bw'ajja kugamba withdrawing $4,500,000, then $5,000,000 ezo zizo naawe genda weeyambe. Wuliriza nti bw'aba ng'akawunti yo bayisizzaako $5,000,000 akugamba withdrawingako 45, then 5 gago. Era nga kigambibwa nti kino kibadde kiremesezza abakulu aba Financial Intelligence Authority FIA okulondoola n'okutegeera ensimbi zino zibadde zitambula zitya. Kakati bamaze ne bazigwa mu buufu, era nga bagamba she would use your account to move around 500 million, then tell you to withdraw and bring her about $5,000 and keep the rest for yourself. Endala nga kugamba zesigalize. It was for you to better your life. Nti bwati bw'abadde akuba ekimmooni aba Financial Intelligence Authority obutamanya nsimbi ze ngeri gye zitambulamu. Kale nno gw'ogenda ku akawunti yo n'oggyako ssente n'omutwalira cash enkalu, endala ne zisigalako. Anita Among. Ebya Anita Among byo si byangu, gano ge mazima. Si byangu ate tebinnaggwa. Kyonna kye kiri yandibeera nga gwe basazeewo okumaliramu ebizibu. N'enteekateeka endala zijja, twakubulidde ku z'abakomishona, nabyo biri awo, tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Twabikuwaddeko jjo, but byongedde okulanda. Leero ndabye nga bakakasizza ku bakomishona, ne ŋŋamba bino si byangu. So Anita Among n'ebizibu byalimu. Zikiriza tugende tutunuulireko ku biography ya Jacob Maxson Oboth. Abaana nno babadde bagamba nti kuno kwonoona linnya. Omuntu bamuwa batya amannya abiri nga gafaanagana, Oboth. Kutyo kwonoona mannya gatyo. Already ayina Jacob Maxson Oboth. Lwaki baali bongerako Oboth? Ndi kudibuuda mannya obanga akola kivumbi. Nakaluubiriza bawandiika mpapula zijjuza. Anyway, katugende mu biography ya Oboth. Nalabye jjo nga Jessica Alupo awa biography y'omusajja naye baaba nga nnene nzibu. Abasajja batwala eddakiika 12 nga banjula bwanjuzi gy'asomedde byatuuseeko. Nogaa kati ffe banaatusomako ki nga mutuwe. Jacob Maxson Oboth musajja azimbidde tutumulye ku bukkakkamu n'okwolesa obumanyi mu kyakola.
ayogeza mirembe, empisa zimutotooganako, so ng'era tolimusanga mu ntalo za kukiinagana ne banne. Kankitwale nti kino kyekuusiza ku buzaale bwe n'enkuza, kubanga Tororo gye yazaalibwa nga 13 Ogwokuna 1971 obulamu bw'ensi tebwamusaasira era bwamutaagulataagula olw'okusibuka mu maka amaavu. Okubeezaawo obulamu, Oboth yalina okuyiga okweyiggira nga kakyali kalenzi, era bamujjukira ku kyalo bagamba nti eyabasomberanga amazzi n'abandi okubeetikkiranga ku migugu mu maduuka gaabwe. Mu budde obwo yali atandise emisomo gye ku Muwafu Primary School n'amala ne yeegatta ku St. Denis Sebugwawo Secondary School okutandika O-level. Olw'okuba yali mwana wa mwavu, Oboth alina we yawagamiranga ebisale bimulemye, bw'atyo n'essomero ne lisalawo okumufuumuula dde ku kyalo akuba emisota. Omusajja ono kw'oyinza okutegeerera nti omukisa nkukunyi ne bw'ogituulira tefa, kubanga naye teyamanya w'abaminsani kuva mu ggwanga lya Amerika gye baava okusenga Tororo eyo, bwe batyo ne bawa omulenzi ono obuyambi okudda ku ssomero. Obuvujjirizi buno bwamuyingiza Tororo High School okusoma A-level, ng'eno gye yava okwesogga Ssettendekero Makerere mu 1997 okubangulwa mu mateeka. Gano yaganyuka mu 2001 ate mu 2002 n'afuna ebbaluwa ya LDC emukkiriza okulinnya mu kkooti. Digiri emu yalaba temala, kwe kusala wadde yagyongererezeeko ng'akuguka mu mateeka g'ebiyiiye. Mu 2007 yafuna digiri nnakabiri eya Masters mu by'okulonda wamu n'amateeka ku byuma bikalimagezi mu University of Minnesota. Kati yawulira ng'awera bulungi, bw'atyo n'afuna omulimu gw'okwolereza gavumenti wansi wa yafeesi ya Ssaabawolereza ng'eneetwalibwa Minisitule y'Obwenkanya ne Ssemateeka, era yali akolera mu bitundu by'embaala eyo. Mu bukulembeze bw'ennono gy'asibuka oba Tieng Adola, abakulu baamusiima okumyuka Ssaabawolereza waabwo. Kankuze gye twavudde ate mu mwaka gwa 2007 kuba wano we gwatuukira, olwo n'ayolekera Amerika okwongera okutolobya bayiro mu ssomo lye nakubuuliddeko. Bw'akomawo okwabo bwe yaddamu okuweereza gavumenti okutuusa mu 2010 lwe yasalawo okusuulawo ttawulo okwesogga ekisaawe ky'ebyobufuzi. Olw'obulimu buli bwe yakolanga ng'akyali mulenzi, bangi eyo gy'azaalibwa baali bagoberedde okuyitimuka kwe, era wano we baasinziira okusalawo bamuwagire okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa West Budama South mu kalulu ka 2011. Oboth yamegge yali minisita omubeezi ow'ebyemirimu Dr. Emmanuel Otaala, bw'atyo n'atuuka mu paalamenti omulundi gwe ogwasookera ddala. Akalulu yakaddamu nate mu 2016 era n'akawuuta buva n'ayingira ebyafaayo by'ekitundu kino ng'omubaka eyasooka okulya ekisanja ekyokubiri okuviira ddala mu 1996. Oboth paalamenti alaga nti abadde agigundidde mu kisanja ku kinnaakyo ng'abadde n'obukiiko bwamu obumukwasibwa okukubiriza, gamba ng'ak'ebiragiro n'empisa, ak'obugagga obw'ensibo n'ejjojjuuza akassibwawo obukubirire, okunoonyereza ku nsonga z'ebyamasannyalaze mu ggwanga n'engeri gye galina okuddukanyizibwamu. Waafulumidde paalamenti ey'e11 ng'atuula ku kakiiko k'ebyobusuubuzi ate nga ye ssentebe w'akakiiko k'amateeka n'ensonga za paalamenti. Mu gavumenti eya wakati y'abadde minisita w'ebyokwerinda, newankubadde abadde ebyo byonna si musajja wa buvuyo na kuyombagana, obulamu bw'ayagala kubutambuliza mu kimpowooze, nga ne bwe nkunyumiza nti alina emivuyo gyonna gye yali yeetabyemu, oyinza okunkubira olukiiko tuwakane. Kankuwa ekyokulabirako, mu mwaka gwa 2017 ono yalwana bwezizingirire okukakasa ng'etteeka erijjekomo ku myaka omuntu kwe yeesimbirawo ku bukulembeze bw'eggwanga liyita. Omukulu ono ye yali ssentebe w'akakiiko k'amateeka mu biseera ebyo, ate ng'ebbago lino gye lyasindikibwa okukuŋŋaanya ebirowoozo bya bannansi. Newankubadde ku ntandikwa yakola bulungi, mu maaso eyo bangi baatandika okukuba ebituli mu kakiiko ke nga balaba kagudde olubege. Ye ne bwe sikulwisaayo ojjukira bwe byaggwa, kubanga ye yafundikira afunye n'ekifo mu kabineti mu kisanja ekyaddako, abasinga kwe baalabanga okumusiima olw'omulimu amakula gwe yali akoze.
ng'alidde obukulu buno mu mwaka gwa 2023 ekyama ku mabaati g'Ekkalamojja agabbibwa bwe kyabotolwa. Oboth erinnya lye lyalabikira ku lukalala lw'abakulu abaageezibika era n'ayitibwa ne ku kitebe ky'abambega ba poliisi okubaako by'annyonnyola. Ensonga nga bwe zaatambula erinnya lye lirimu kugaasimulwa ku lukalala lw'abalyake mu ngeri y'amatankane wabula ne kireka ettoomi ku linnya lye lye yali akuumidde emyaka. Mu minisitule gy'abadde akulembera waliwo abalowooza nti abaddeyo nga kifaananyi wabula nga bingi ku bisalibwawo mu magye naye kennyini abiwulirira mu nkuubo. Ojjukira Uganda bwe yasindika amagye mu ggwanga lya South Sudan gye buvuddeko. Emboozi eno buli omu yagitegerera ku bubaka obwawandiikibwa ku mukutu gwa X nga bwawandiikibwa aduumira UPDF yennyini era mutabani w'omukulembeze General Muhoozi Kainerugaba. Wabula omwami ono bwe yasabibwa ababaka mu paalamenti okusituka abeeko kyanyiga ebigambo katabimukalire ku matama. The Minister of Defence can give us a 5-minute status report and then you present, you give us an opportunity to be briefed properly. Because me as a lawyer, information has to be very formal. I don't rely on social media. That's the difference between the two professional bodies. Oboth atandise okukubiriza paalamenti kumpi gy'asanze ng'efuuse kisassalala olw'enneeyisa y'abaddeyo Anita Among abangi gwe balumiriza nti abadde agiddukanyanga maka ge. Alina omulimu gw'okulongoosa ekifaananyi kyayo kubanga buli omu kati agirabira ddala nga kitebe kya buli bwanguzi era eriwo okukola buli kimu essiga erikulembera kye liba lisiimye. Ababisomera mu bbaasa baalabudde dda bannayuganda obutakuba jjejjerebu kubanga ono azze naye tagenda kwawukanako n'ababaddewo mu nkola olw'ensonga nti n'engeri gye yalondeddwamu kabonero kankukunala nti ye yazuuliddwamu obuwulize bwennyini abakulu bwe beetaaga nanti bulijjo muddu awulira y'atabaaza engabo ya mukama we. Okategedde tokuba nduulu sokoleko kuba jjejjerebu kubanga abakulu bandibanga balonze asinga kubawulira era owulidde tayebwa ebirayiro abikubira mukama we CDF. Kale n'olwekyo gwe tokiremerako nnyo era tokifuula nti kakati tufunye Oboth kiwedde. Era abakulu bye beetaaga byaliyitawo buyisi oba twandigambye nti kiyinza okukyukamu naye ate erinnya tebaalironze. In fact ababaka tebaalonze erinnya abakulu be baalironze ne balireeta ate ababaka batya abakulu kati ekitegeeza abakulu be balonze Oboth mu abalala nga mulina kukola ki kuteekawo Yesu kubanga mwami Museveni ayagala nnyo abeebase. Gwe ne bw'oba weebase naye n'ozuukuka n'okola ky'ayagala takuyinaako buzibu. Ne bw'oba tojja mu paalamenti naye ng'osobola okuzuukuka bw'oti n'okola ky'ayagala. Ensonga ntono nnyo era nnafu nnyo. Kale nzikiriza tukome wano. Yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda. Ndine Morgan yali ku lens era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire baganda bange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbere bulungi, mweraba.